baaba era akaseera tekaali kawanvu nnyo twagenda okulya emmundu ng'esirise genda okuwulira nti Sir Edward bamusse bikibe kiki ate oluvannyuma nti yawawanguse ali bweru. Kale embeera neeba kubanga Sir Edward Kabaka waffe twali tumwagala nnyo era abantu babeera mu kiwuubalo mu kiyongobero nga si basanyufu n'akamu olw'amawulire ago era mukadde wange ogamba otya muzeeyi Yasin Lubowa? Ate ŋŋambe ki? Tolina kyogamba? Sina kye ŋŋamba. Ndi musanyufu okubeera nga tukukyazizaako olwaleero. Nange ndi musanyufu. Gwatulaba essaawa zino eno ye show gye bayita behind the mask nga tukukyaliza abantu ab'enjawulo omuli abantu baseleb omuli abantu ababulijjo omuntu yenna ng'olinayo emboozi gy'oyagala okunyumiza abantu eri interesting eyinza okuba nga ya nnaku oba nga ya ssanyu naye ng'oyagala ensi ekole ki egimanye. Abantu mu nsi muno tuyita mu bintu bingi nnyo mu nsi muno tuyita mu bintu bingi nnyo ebimu bitunakuwaza ebirala bitusanyusa naye oyinza okubeera eyo nga naawe wandetaaze ensi okumanyako ekyo kyewakola ki kyewayitamu. Osobola okujja mu inbox yange enamba kweziryawo zitambula osobola okujja mu inbox ku WhatsApp n'oŋŋamba nti Mutebi nange njagala onkyazeeko. Owekitiibwa muzeeyi Lubowa wangi. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kati show eno egenda kwawukanako ku ndala. Okay, sizinongeza bulijjo. Egenda kwawukanako ku zimu. Okay. Kubanga bulijjo bw'ogenda mu show ze ntera okulaba bakubuuza wayingira otya firimu watandika otya firimu atuukira ku nsonga. Kati eno njagala omuntu akumanye. Omuntu ali eyo njagala akumanye muzeeyi Lubowa tukulaba netwagala tumanye okuvira ddala ku ntandikwa obuzaale bwo bwali butya wakulira wa wakula otya ebintu byoyiseemu omuntu omunyumize ku mboozi amanye sitaawe bwafaanana. Era nange ndi musanyufu nnyo okubeera ku puroguramu eno okugezaako okusobola okwogera wa gye nvudde ne wentuuse kaakati wano. Nga buŋŋambye nti puroguramu eno eyawukanako n'ezo eza bulijjo manyi twagenda ne batusibiramu looko kubanga buli bw'otuuka ku interview yonna olina kwogera ekyo kumpi kiwali oyogeddeko buli omu n'akubuuza kubanga atuukira ku nsonga firimu zino kati nga bw'okimanyi bwe zigenda amaaso naye kati nga bw'eri ey'enjawulo ndowooza kya mukisa mulungi nnyo omuntu okusobola okwogerako ku ebyo weewaawo omuntu w'okulya okutuuka kuno ku myaka gyange ebintu bingi nnyo by'oba oyiseemu ate era by'oba olabye abantu bangi nnyo abamu bw'oba osisinkanye era naabo bw'oba olabyeko mu mbeera ez'enjawulo mikwano abatali mikwano gyo abamu n'obakyawa abamu ne bakukyawa eyo y'embeera y'ensi eno engeri gye tuyitamu. Kati eyo embeera y'ensi eyo ogiraba gyenjagala atunyumyeko. Kati muzeeyi Lubowa wazaalibwawa era wakulira wa? Muzeeyi Lubowa nga sinnaba kuzaalibwa kale nga nzaaliddwa nazaalibwa eddwaliro liri awo Nsambya Hospital ndowooza libeera mu Kampala district. Era okugenda okunzaala awo mu Nsambya maama wange yava Katwe. Ndowooza Katwe abasinga omungi mu Uganda muno ne mu nsi yonna ekitundu Katwe bakitegeera bulungi kubanga kitundu kya byafaayo nnyo era y'ensonga lwaki bakituuma Katwe. Abagezi bwe wamu n'abasiru mwebali kale banzaalidde Nsambya awo mange yazaala bulungi nankomyawo e Katwe era ne nkulira omwo mu Katwe
naam bwe naweza emyaka wenzijukirako kubanga mmange yali atera okunyumya myaka ng'ena yantwalako mu kyalo eyo e Masaka. Yakutwalako mu kyalo e Masaka wazaaliddwa ku kibuga bakukwata n'okutwalako mu kyalo ne bantwalako mu kyalo yali ayinayo muganda we naga nti nemugenda mu kyaleko twagenda naye naga nti amundekeremu kubanga nti nali musanyusa kati soko lindeko gwalinga mwaka ki ogwo gwali mwaka gwa 6 oba 5 nodda si 5 gwali mwaka kubanga nzaalibwa 5 naye awo waliwo ensobi nze gyendabe yaliwoko kiyinzika okuba 5 oba 5 nendowooza tekyawukana kati bakutuuseeri mama agamba nti mama agamba mundekeremu omwana ono ansanyusiza simanyi oba bye nali nkola byali bimusanyusa bulungi kale nembeera yokko ne oluvannyuma lwa wiikis ndoza zenamanya zenategeerako okuva mukadde wange zaali wiikis nga 2 tezisukka 3 envunza ya lumanzi envunza ogimanyi nendowooza mmwe ab'omulembe guno temumanyi kintu envunza nagirabako wagirabako omanyi bweruma omanyi bwesiibwa si nnyo envunza eruma yakulumira mu kyalo ate njogedde bubi yo teruma wabula esiiwa busiiyi yakusiiwa kyova olya nti n'abantu abamu bagamba nti omukwano ogwa kaddaliddali abategeeza envunza engeri gyesiiwa kale bw'otandika okutakulawo bwoti owulya otakula toyagala muno omwoomerwa ngeri gy'otakulawo nga toyagala kumaliriza kale gwe mukwano ogwo abamu gwe bakola ki gwe beetikka ku nsonga eyo kale mange yafuna amawulire nti omwana envunza zimulibuzi envunza zamulumye era bwe yawulira ekigambo ekyo yajja buzibu tereewo kubanga ekyanzikira bukoma nsimbi eyo yajja n'aga nti omwana kamukime mutwala era nankomyawo ekatwawo nzijukirawo omwaka ogwo 61 nza we natandikira okusoma 61 oyingira essomero olwotandikiddewa ntandikidde mu kasomero ka bannange era bw'otunuulira kati fe abalina omukisa ku mulembe guno nga tukyaliwo ate ebintu tulina omukisa tubiraba bwe tujjukira ebyo ffe gye twayita ogambira ddala omulembe guno tegujja kukoma wano gukyeyongera okukula akasomero kaali nga kattaka ate si ttaka kubanga wano wansi zino ze muyita tiles oba kapeti ffe twali tukozesa busa nga mumaalawo busa nga tumaala yenjogera entuufu twasomanga gye bayita friday weekend friday nga tusoma Monday mpaka Lwakutaano kati ku Lwokutaano olwo mu kitundu katoomu baali tebannaba kuzimba nnyo baali balundiramu ente kati twagendanga nga tutandika naddala eno Kiganda zone sides bwe bagiyita nga tukuŋŋaanya obuso obwo nga tubuleeta nga tubusamba bulungi nga tutandika okumaala twamalanga wansi wano ne ku kisenge kino bwe kiti kati okomawo ku Monday nga kakwatidde ddala bulungi nnyo ng'akasaka kutte kale n'ensomero omwo oba baali bagiyita P1 ate P2 nemba nga saasobola kusigalawo nogenda ewalala neeyongerayo awalala nengenda ku police children school essomero eryo liri Nsambya awo essomero eryo lyali lisomeramu abaana abasirikale n'abamagye era ffe abantu okufuna omukisa lwakubanga twali tulina akakwate nga tulinayo bakojja baffe abantu baffe nga basirikale essomero eryo nga gye batutwala eyo ne tusomerako eyo kati okusoma kwo kwali bwe kutyo awo natandikira okusoma kwange bwetyo kati mu kitundu ekyo ekyekatwe
okyalinamu abantu bewakula nabo bomanyi nti kati nabo bali mu myaka gy'olimu nga gye bali balina ebitongole bye balimu mu kiseera kino. Katwe eyo abantu benzijukira abakyaliwo ne kaakati mulimu Same Ika, omwami bamuyita Same. So chairman wa zone emu gye bayita Muwanga zone. Chairman wa Muwanga zone. Oyo mwami oyo bwe twakula ate twawangala naye nnyo. Kyesijja kwerabira mu bbanga eryo y'emyaka emu mukaaga awo nga ntandise okusoma mu poliisi, twavangayo ssaawa 7. Okay. Ssaawa 7. Kuti ssaawa 7 olutuuka ewaka nga nkyusa engoye nga neekuba akatale. Gwe mbuuza mu katale wakulanga. Mu katale ng'okolayo ki ate? Nga nkalakata byennyanja. N'okusiba zino ebyennyanja bumala okukalakata. Buno obuveera nga tetumanyi nga tebunaba nakuwulizika nti bulibeerawo. Bw'wava nga kusoma oyingira akatale. Katale kyako. Ekatwe. Akatale k'ekatwe wano mu byennyanja. Mu byennyanja. Kubanga akatale ako ke kali beesi enkulu eyayingizanga ebyennyanja mu Kampala mwonna. Kaaba omuntu ava bwayise ava eri Namuwongo kubanga nalabanga nnyo Abajaluwo Bannakenya babeeranga Namuwongo nga bajja okukima ebyennyanja wano. Ebyennyanja bye bayitanga kamongo bakyali mamba yalinga mamba nga be banona wano ekatwe ne babitwala. Kale si wokka naye ebitundu byonna byajjanga katwe kubanga emmotoka zaavanga eri ng'ebyennyanja beesi enkulu ebeera katwe. Era omu ku basajja abaleetanga ebyennyanja ebyo gwe nali nzijukira obulungi nga sinnamanya mwana gwazaala nakitegeera luvannyuma yalinga Livingstone. Yali omusajja omu yaleetanga ebyennyanja. Omwana gwazaala Livingstone nga naye ebyennyanja ebyo yabireetenga mu mmotoka zino zimanyi zikapyata zino zibayitanga kapyata. Ate kapyata nze naziraba. Ezo zichovolate oba zikiki. Oyogedde emmotoka. Bwe yaleeteranga ebyennyanja. Kati nagenda okuzuula oluvannyuma ng'omwana oyo afudde nga ye musajja azaala Livingstone Kasozi eyalinga omuyimbi. Gwe mwakolanga naye mu katala mu byennyanja nga yazaala Livingstone Kasozi. Butereevu. Kaakati nawulirako nti waliwo mukwano gwo gwe baakuba amasasi. Ate mukwano gwo gwe baakuba amasasi ate alina omu ku batabani be abali mu industry. Okay, tulina bingi nnyo bye tubuusaawo. Bingi nnyo bye tubuuse kubanga bwe natandika okusoma awo ekyomusanvu ndowooza baali bagiyita primary living oba baali bagiyitaani twasomanga kkuma kya 6. Mwasomanga paka mu ky'omukaaga. Naye omwaka gw'ensembayo twakomekeza mu ky'omusanvu. Nenyingira senior 1 ekibuli. Gyesaawangaala. Okay, oyingidde Kibuli. Kubanga nagezaako genda Embarara ate kubanga eriyo n'abooluganda eyo. Embarara ne bantwalako Ebusenyi nembeera nemba nga sigitunuulidde bulungi nenvaayo emisinde nenkomawo. Nali nnakojja wange awo Embarara bamuyita Muhammad Omugenzi awo wamusaasire Makanda. Yali antutteyo okusomera eyo. Kati bwe nakomawo n'aga nti mwana gwe toyagala kusoma. Kutegeeza maama wange kimu mwana wo tayagala byakusoma. Sibeera n'abantu batayagala kusoma. Nenkomawo e Kampala. Kati bwe nakomawo e Kampala nagenda okulaba nga mu butuufu ddala nze ng'ebyokusoma nga tojja bisobola. Sijja bisobola. Naye amangu ago nali ntegeera bulungi nentandika zi courses. Era course gye nasooka okusoma ya byakufumba gye bayita catering. Awo YMCA Wandegeya era nenkuguka mu byokufumba era sina kyesobola kufumba kaakati. Era nentwala obuvunaanyizibwa waliwo mukulu wange aliko oluganda ku mwami omu baali bamuyita Ibrahim Minawa mu UTC. Ibrahim Minawa. Atali Faruk Minawa ne Ibrahim Minawa ndooza yazaala Faruk Minawa. Nampa obuvunaanyizibwa olwo ennyumba ye yali ebeera awo
opposite waliwo minzaani zino ezipima amamotoka kakati bagifuula chemical batundewo malagala g'ebirime quality chemical no wano ku biwologo mumanyiwo ntegeerawo awo ng'ogenda okutuuka ku wano we batunda eddagala ly'ebirime ntegeddewo awo kati nga nze yali ampadde Wannampala okulabirira Obwanyampala oba Nampala simanyi mujja Obwannampala nga nze ndabirira abazimba awo n'okubawanga ssente zaabwe awo nga ndi mu myaka ndowooza gyali giwera bali yamu awo 15-16 yagenda okulaba nga nkola bulungi n'atandika okumpa koosi ya UTC nemba nga ngenze koosi ey'okubwa kundakita nensobola okiyitawo bulungi nze omukozi eyasooka mu UTC nga nkyali mwana muto myaka egyo 16 era netandika okukolanga mu baasi UTC abatagimanyi kyali kitongole ekikulembera baasi mu Uganda Transport Company omwali mu baasi myaka gyo 16 awo wenyini woolaba Mukwano Arcade okuviira ddala geeti wano eyingira ne weetoya ddala mini price abamanyiiwo n'okumalirawo ddala Nakivo opposite ham awo yonna yali terminal ya bus company ebbaasi ezaali zibeera awo kubanga garage yalinga awo n'okuzooza awo nabalanga bbaasi 306 nga zivaawo nga zigenda buli kanyomero konna aka Uganda era natandikanga okukola omulimu mu UTC awo naye nga sinaba kutandika kubanga ebintu tubiyitamu just nali mwagazi wa mizannyo ng'era nakuba ku bikonde gwenzijukira naye bambi akyali mulamu waliko bokisa naliko bokisa era nga tojja kuva eri nemba kakati mu myaka gyange gino nolowooza nti ojja kumala akava eri nomumanyiira nonneepankirako omutonya mbeera sitede bulungi nnyo omanyi ffe tubeera sitede abaabirwanako ebikonde nendaba obwa falaabo noyagala okunkangakangamu bweti nenkugiramu bwe nti nemmanya bwojja okuyita nenkuseka oba hama ebintu babayita byalina amannya okuba nezihama waliwo hama waliwo huuku singa mbadde nina amaanyi okuyimiramu nandibadde nkulagirira ebikonde bibeeramu hama bibeeramu swing jab punch ebyo byonna kubanga ye kooki abeera oli kugamba kakati topapa leta jab punch oba hammer hook yeno esitula omuntu ebingi nnyo kale ekyomukisa omulungi nabeerako ne Ayubu Kalule oyo yali kabaka mu bikonde era y'omu mu myaka g'75-76 abawangula ebikonde mu nsi yonna eyafuna omudaali gwa zaabu Ayubu Kalule wali awo endejje akyaliwo mulamu naye basiima ogenze naye abampoliza alina obuyambi bwonna yandibadde ayamba ku musajja oyo naaba nga yeesiimira mu ggwanga ate enkuba omulanga eri gavumenti abantu abeekoleddeko ne bawa Uganda erinnya bandibadde bateekebwa ku perooli ya gavumenti abawa Uganda ekitiibwa n'erinnya kubanga bw'obeera omusambi omulungi n'ogenda mu nsi yonna nti ova Uganda bendera ya Uganda gy'okolaki era wano bwekuteekako lebo ebeera Uganda n'olwensonga abantu abo bwe nga batuuse mu myaka eyo nga tebalina bye bayinza kwekolera bannaye please mubayambe kale nembeera mu UTC omanyi baasi oba wagiwulirako tosobola gimanya Kabandole ne Kabaloole ebbaasi eyo yalinga ya Kayina wansi ne waggulu batuulawo wansi ani yagituma Kabandole omanyi abatoolo bano omanyi baali beepanka nnyo kati bwe yatuulanga waggulu eri ng'ajjayo omukono bwati munne bwe yamugambanga nti gwejjayo omukono muleke Bandole Kabandole kitegeeza Kabandabe bwenninnya ebbaasi bwendi waggulu yeerabisa kale nga babeera basanyufu nnyo emyaka egyo embeera yagenda ekyuka kubanga sikubaliddeemu mu ngeri ya sayidi ya byobufuzi
kubanga nga bwe nakugambye omuntu w'okulya okutuuka wano oba oyise mu bizibu bingi nnyo ate n'ebirungi bingi nnyo ebintu bingi nnyo by'oba olabye ebimu by'osobola okwerabira naye ate ebirala by'otasobola kwerabira kubanga awo ebbanga eryo y'emyaka awo gye tubuuse mwalimu engeri y'embeera etali nnungi mu mbeera y'entalo ey'obutabanguko owulidde kubanga naye tetuyiseeyo kubanga nze mu butuufu ng'omuntu akulidde mu Kampala naddala wano mu Katwe kyekitundu kyekibuga ky'abaddugavu ate kyekibuga ekivuddemu ab'ebyobufuzi era mwe baatuulanga abali eyo muyinza okunjulira katwawo ku Sapoba twali tuyita Sapoba bookshop bagenda ogizimba nze nga bwendi Sapoba era awo sayidi awo bwe wabeeranga mukadde waffe oba mukadde wange era Bidandisale Kintu Musoke Bidandisali Kintu Musoke Wayibaale Junior Wayibaale Senior kati ebiseera ebyo ebyobufuzi mu Uganda eyo ye senta mwe baatuulanga kubanga bwe nalabira omwami baali bamuyita Dr. Lumu ng'alina eddwaliro awo mu Kisenyi Dr. Lumu era yagendako ku bwa minisita w'eggwanga lino mu biseera bye era nempyako omwami omu baali bamuyita Ibingira bannange ebigambo bino byenjogera gwe bw'oba ompakanya ojja kuba ku ssimu eyoga nti nnimba naye abantu abo Ibingira John Babiha omwami Bidandisali Kintu Musoke babuuze Sapoba yeeriwo eyo bajja kutegeeza ensonga z'enjogera era awo wakati emboozi yo njiwulira engeri gye wajja okukulamu abantu b'Owangala nabo ssebo b'amaanyi nnyo Wangala nabo mu kitundu mukulu Bidandisali n'abalala Kintu Musoke n'abalala kale Katwe oyo nga bw'oyagadde abantu bamanye ebyaliwo mu biseera ebyo abamu baaliwo abamu mwali temunnaba kuzaalibwa Muzeirubo ono gw'olaba mu biseera ebyo yasobola okubanga yabeerako ku meefuga g'eggwanga lino ameefuga ebijaguzo ebyaliwo mu 62 yaliwo n'ojaguza era ekyali mu Uganda wano naddala mu Kampala muno mu Tuwangali byali bingi nnyo abantu baali mu ssanyu ery'ekitalo era amakampuni gasalawo okubanga gafunanga ebimotoka bino ebinene nga bateekako ebintu byabwe bw'obanga gwe wali okola sabbuuni nga bassaawo ebinaakani bya sabbuuni boolese ebintu ebikolebwa mu ggwanga muno abantu nga ffe nga tusimbye no ku mabbali g'enguudo nga tuwuuba kubanga baali batukwasizza bubendera bw'eggwanga nga tuwuuba buli muntu yenna alabawo era ku lunaku olwo olw'62 okulinnyisa bendera yaffe ekkololaawo naliwo era kubamu abantu abatono abasigaddewo ekkololo wali ku Air Street bagitanga Airwat nze omwe yaliwo era ng'omujulizi eyaliwo nga tulinyisa bendera y'eggwanga bendera bagiwanika ey'Abongereza abagissa wansi eya Uganda ng'eri ekyo nno kyamaanyi era nga Muteesa Sir Edward ne Milton Obote n'oyo omuzungu eyali ng'omuwanvu ennyo ne bakola ki ne babakwasa obuvunaanyizibwa Uganda neba nga nefuna obwetwaze naliyo era embeera yagenda ekyuka mu bbanga eryo mu mwaka gw'enkaaga embeera netandika okubeera embi mu Uganda mu ngeri y'ebyokwerinda entalo ne zitandika okuyingira mu ggwanga Uganda ng'ate era zitandikira kumpi mu Katwe kubanga waliwo okulumba olubiri ebiseera ebyo ne balumba olubiri ffe nga tuli mu Katwe ne balumba olubiri tulengera waggulu kasozi mu lubiri tulengera abajaasi badduka naye kirungi bali tebafaayo ku bantu
naye nga bo tageti yaabwe kulumba lubiri ebiragiro bye baaba. Era akaseera tekaali kawanvu nnyo, twagenda okulya emmundu ng'esirise, genda okuwulira nti Sir Edward bamusse biki ate oluvannyuma nti yawawanguse ali bweru. Kale embeera neeba kubanga Sir Edward kabaka waffe twali tumwagala nnyo, era abantu baabeera mu kiwuubalo mu kiyongobero nga si basanyufu naaka olw'amawulire ago. Era ebintu byatandika okwonooneka. Olaba wano ku Muganzirwazza ku Muganzirwazza ndabawo awo walingawo obuyumba bw'abasirikale abakuumanga abasirikale b'emmengo, bwalinga bwa ttaka ate nga bwa ssubi ng'abasirikale Muganzirwazza awo. Kati mu myaka gyaffe egyo naddala mu 66 nze nange nze nalyoka omu abaamenya obuyumba obwo nga tujjamu enku zino, kubanga waliwo abaali bazaagala enku abatuwaayo nusu 10 nusu emmeka abaazifumbisanga ewaka n'okukozesa emirimu. Munansonyiwa okubuukabuuka n'entuuka mu maaso n'ekina ate bye neerabiddeko emabega, naye gwe gatta oggyemu ekirungi ekituufu ekyakola ki, kubanga emboozi eno tuginyumya byonna tujja kubitwala lumu, naye nga naawe olina ekikukwatako. Kituufu nnyo. Kale embeera neetandika okubeera awo bwetyo, naye nga nze omuntu yanyumirwanga ennyimba zibayitanga ez'akadongo kamu nnyimba z'akadongo kamu. Ate awo manye abakyakaze baalingangawo bangi. Kati awo mu nnyimba z'akadongo kamu waliwo baani ebiseera ebyo otandikira okubeera nti music omutegeera era ni wali osinga okunyumirwa? Okuwuliza ennyimba ezo walingawo abayimbi, naddala gwe nali nsinga okunyumirwa yali ayitibwanga era Ssebadduka, naye ennyimba ze yayimbanga sikyajjukira, okuggyako nga waliwo ne Ikhlas Kawalya taata wa Joanita Kawalya. Omusajja oyo yali alina eddoboozi, mu bayimbi bonna yali alina eddoboozi. Omusajja oyo yansanyusanga nnyo kubanga namulabanga